yasoka ku nsonga ya Mpuuga okuvaayo okugamba nti oba agenze mu kooti okwabira National Unity Platform oba awabide Kyagulanyi obutasobola kubeera ku ballot paper omwaka ogujja. Kakati Mpuuga aliko ekizibu ekisooka ntera okukyogerako enkya n'eggulo nti Katonda waava akuggyako amaanyi akubuza amagezi, naye ekiseera kyakubuliza amagezi era oba okyali mu sisitimu eyo naye nga buli kyokola kiina we kikugusa, buli kyokola kiba kiina we kikugusa. Kati Mpuuga alina obuzibu olw'okuba nti agezezaako wano nawali naaba nti ebintu bingi bimulemye okugusa, n'asalawo akola ekyo, ndowooza kikigenda okusembayo. Naye kyemmanyi nti bw'abanga yakikoze mu kyama, bw'aneebuuza ku bantu abamusinga okutegeera oba abakyategeera nga tebalina kiwuggwe nga kyalina, oba efubitizi oba efitina emuyingidde etandise okumukozesa ensobi ezirabwako n'abaana bato, then ali mu kizibu. Naye kyemmanyi nti keesi eno oba yagitaddeyo nga ge mazima agenda kugiggyayo olw'ensonga zirenga bbiri. Ekisooka, Mpuuga takyali memba omujjuvu owa National Unity Platform. Eyo nsonga nkulu. Alinga omuwagizi kati bw'abanga akiyingidde abanga omuwagizi, naye ate omuwagizi aba tasobola kutwala kibiina mu kooti, naye memba waakyo asobola okutwala ekibiina mu kooti. Naye ate bw'oba otwala ekibiina mu kooti, ebiseera ebisinga ensonga z'ekibiina ziba z'amateeka, kwegamba oba owaabira ekyo ekiri mu constitution ky'otakkaanya nakyo oba ekyo ekikoleddwa wabweru wa constitution. Bya mirundi ebiri. Oyinza okuba nga n'etteeka ly'owaabira mu constitution nga wulira tokkaanya nalyo, ekyo kimu. Kati ate oyinza okuba nga owaabira abakulembeze okukolera ensonga z'ekibiina ebweru nga tebayise mu mateeka, eno ensonga yakubiri. Kati Mpuuga mu ebyo taliimu kubanga si memba era yalangirira ekisinde kyo oba ekibiina kye, era yakituuza mu DP block n'alangiriramu ekibiina kye ekya Democratic Alliance, era n'alangirira n'ebigendererwa byakyo nekye bagenda okukola. Kyasirowooza nti akyasobola okuggyawo ebyo byayogera oba enteekateeka ze yateeka mu lujjudde, ekyo kimu. Ekyokubiri, ssemateeka aliwo. Mpuuga mwe yabeerera loopu, mwe yabeerera commissioner, mwe yabeerera vice president ye constitution, bwe yabibeera teyasobola kugiwakanyawo, yali nnungi. Kati n'ekifo kyali mu kusaawa zino kyalemeramu ekya commissioner, era aba akiremeramu aba asinziira mu mateeka aga constitution ya Nuupu eno eriwo kati. N'olw'ensonga eyo ajja kusanga obuzibu bungi nnyo yennyini okwetagulusaako by'agezaako kuba nti akola. Ekyokubiri nti ku nsonga eno alina ebintu bingi byagenda okuzuukusa, kubanga ajja kwesanga singa tunaagenda okutapula ssemateeka ajja kwesanga nga ne waali wennyini ku kya commissioner yennyini alina okuvaawo, n'okwegabira ensimbi ez'akasiimo bigenda kuzuukuka. Mu guno omusango gwawaabye bw'abanga amagezi gamuwa, ensonga eno ejja kujjayo ensonga ezo. Sijja gigenda mu diipu naye nze nkimanyi nti gye binaagenda byonna ng'anoonya obutuufu bwe n'okunyonyola obutuufu bwe mu kibiina ajja kwekanga ng'atuusa awo wennyini okuba nti ne waatudde akkirize nti atuddewo mu bukyamu oba atuddewo ku constitution ey'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform. So Mpuuga twongera mukungubagirako, naye tumwebazaamu ate ekintu kimu nti atuyambye nnyo okuggusa ensonga oluusi ezandibadde swala akaseera akawanvu. Ensonga ey'okubiri ku musango gwa Mpuuga gwe yataddeyo oba biki, nti ssemateeka tennaba kutongozebwa. Kati oba tennaba kutongozebwa tosobola kugiwaabira, wabula omukisa Mpuuga gwe yandibadde nagwo yali memba mu kibiina nga ssemateeka ekolebwa, naye teyasobola kugyemulugunyizaako nga tennaba kutwalibwa mu kakiiko ka byakulonda. Yali memba mu kiseera ekyo era n'atagirabamu buzibu, neetuuka mu kakiiko ko ke kaagana gisayininga. Kati akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okuwa ensonga lwaki kaagaana okugazeetinga constitution eyo, era n'omukulu Ndooza Sseggona naye kati aba afuuse incompetent ku lwa Mpuuga kubanga ye yakulemberamu omulimu gw'okukola ssemateeka eyo. Kitegeeza nti Sseggona naye kati awewuse nnyo, awewuddwa nnyo ku nsonga efaanana bw'etyo. Kakati amateeka gakirambika, Nuupu eri ku ssemateeka enkadde, tewali teeka ligaana kubeera mu ssemateeka nkadde newankubadde tolina mpya, singa tebaakola eyo empya ekibiina kyandibadde kigalwawo. Era tuze tulaba abantu bonna n'Empuuga mwennyini yeesimbirawo mu ssemateeka eyo enkadde, bonna nga bwe bajja era okufuuka leader of opposition mu ssemateeka eyo. Ne election ezize zibaawo nga bajjuza ebifo ebyavaamu abantu era babadde bayambisa ssemateeka y'emu. Kati kyawaabira sikiraba. Kale n'olw'ensonga eyo Mpuuga Mukama amaze omubuuza amagezi, era twongere okumusaasira n'omukungubagirako ti ensonga gy'akutte nkyamu. Ssemateeka watana kutongozebwa ng'enkadde weeri, ogwo si musango, simanyi bw'osobola guwaaba kubanga era ssemateeka yagendera ku kibiina nga kiwandiisibwa yooyo kyatongozebwa. Bwe kiba kikyusizza kyademba okukyusa, bwe kiba tekikyusizza it's okay. N'ate okukyusibwa kwa ssemateeka kulina kuyita mu lukiiko olufuga ekibiina.
ba members batule abavunanyizibwa ku nsonga eyo batule bakubaganya ebirozo nti etteka lino litunyiga wate litunyiga tulikyuseemu era limala okukyusibwa nga batwala eri akakiiko k'ebyokulonda kati awo simanyi empuuga oba kati akola mu kakiiko ka byakulonda oba nedda naye nga besides nze ng'omuntu sirabawo keesi yonna okuggyako ndaba nti alengezza Medad Sseggona musajja mukulu munne ekyokubiri ayingidde emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda ekyokusatu si memba gyawaabira si memba waayo era ne bagamba nti kikyuse talina contribution yakyasobola kukola kukyusa tteeka kubanga kati agenda kuwaabira etteeka ng'ani kubanga singa constitution ebadde ya gavumenti ogamba nti kale naye eno ya kibiina ekibiina kiina rights zaakyo okukola emirimu gyakyo n'okuteekateeka ebintu byakyo so ndowooza erikuba kutte kyamu kakati okudda ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.